صلى الله عليه وسلم انتي سددوا أي اطلبوا صواب fubanga nnyo obadde onyonyenga nnyo kituufu kinyonyenga nnyo ate bw'obanga okinyonyeza faqaribu ay fathbitu alayhi buli ozuula nga wali ekituufu kinywererengako nnyo labbi n'agamba sala sallama nti wa abushiru ate bw'olabanga nga ekituufu okifunye kinywererako fa abushiru beera musanyu olw'okuba nti ebirungi obiwangudde waalamu ate era musaana na kino mukimanye nti annahu lan yadkhula ahadukum aljanna amaluhu nti ate emirimu togifuulanga okuba nti yensonga ennene okukuyingiza ejjana waqaalu nebamubuuza nti wala anta ya rasulallah naawe kuba okola nnyo togenda kuyingira lwa mirimu qaalu wala ana nange emirimu si yensonga enkulu walakin an yatagammadani rabbi okujjako allah okunkwatirako nampa ekisa kye nenyingira ejjana kubanga bangi abagenda okukola emirimu mingi naye nga te allah agenda bookya muliro ate bangi abagenda okukola akatono ennyo allah abasaasira abawejjana walidhalik kyetusaba allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu basaasidde osobola okukola ekitono nga yakwagadde dda n'akuwejjana subhana ate osobola okukola ebingi nga takwagala n'akwokya omuliro abakufalu bangi nnyo abazimbye emizikiti abayambye obusiraamu abatutta abantu emakka naye nga tagenda kuyingira jjana naye ate waliwo abakoze obulimu butono nnyo nga yetasobola nakutuukayo allah namuwa ejjana idhan allah agaba ejjana birahmatihi kukusaasira buli lwokola ebirungi okusaasira kwa allah kusembera gy'oli buli lwokola ebirungi allah asembeza okusaasira kwe nomaliriza nga agenda kusaasira kuwejjana subhanahu wa ta'ala tuli ku usratul muslima amaka amasiraamu twaleka tunyonyodde we twali tutuuse twali ku njawukana musajja nga yawukana ne bbaawe awo ne tutolontoka ebigambo bingi bye twayogera kye twayita talaaq okwawukana talaaka kyeki talaaka zawulwamu ebika bimeka talaaka ndawo bigambo biyitirivu netugenda ku adat idda kyeki netubinyonyola biyitirivu awo nna twabitunuulira netuleka nga tufundikidde ekikwatagana ne talaaka twajogerako ebigambo bingi twatwala obudde mukutwaliza wamu tetulina kyetwalekayo biawunihi subhana naddala babali bajja nga bagoberera talaaka twagisoggola nnyo tugamba nti talaaka ogituukayo yensonga esembayo twasooka ne tutunuulira nushuz ne tunyonnyola maana nushuz obutabanguko mu maka tetuva ku butabanguko mu maka kwe kubeera nti muganya okukwatagana gwe ne mukyalawo mu nsonga ezitali zimu ne mukola ekiyitibwa shiqaaqu kyeki kwe kutuuza abakulu ku sayidisi zombi ey'omukyala n'ey'omusajja ne batuula ne batunula mu nsonga zammwe eri nushuzu yabadde wakati wammwe babiri ne mwekuba ebikonde ne mwevuma ne mweyira amazzi ne mwokya emifaliso ne mwasa ebintu ekyo bakiyita nushuzu obutabanguko bayina rajuli wa mraatihi ne tuvaayo obutabanguko ne tugenda ku shiqaaku mulemeddwa okukwatagana bbanga lyemumaze nga mwetwalaganya ne tugenda ku shiqaaku wabayantu maana shiqaaqa
أي معنى الشقاق أما بودي الشقاق كي بيوتابانغو كونغا بويد نتوتوزا tugaa tuyita abakulu bajje tutule mu nsonga zaffe abeewuwo gwe ng'omukyala nange abeewange ng'omusajja ne tuleeta ne bajja abavudde eri ne bava eno ne tutula mu nsonga eziri wakati waffe ne tuzanja ne bawulira ekiri eri omusajja n'ekiri eri omukyala abakulu ne batunuulira ensonga ezo ne batandika ozoogerako ekyo bakiyita shiqaaq kati shiqaaq bwe ziremwa ne bakulemwa oba ne babalemwa nga tugenda ku ddaala erisembayo mayusamma talaq talaqa awejjira ne tunyonyola maana talaqa kyeki ne tugamba hatha qawlu aw lafdhu ljahiliya yali njogera nga bagikozesa nnyo ng'obusiraamu tebunaba kujja falamma jaa alislaamu istiqbalahu neeyaniriza ekigambo ekyo talaaka yakiraba nga kirungi kirimu amakulu neekyaniriza eddiini yaffe wajaala lahu ahkaama fe ku saidi eyaffe bwe twakireeta ne tukissa mu ddiini yaffe kuba kyabali ne tuteekawo amateeka agakifuga wakuluna ditalaaka erina amateeka 5 liman yuridu an yutallaqa mraatahu yandariju tahta hadhihi altakrifa alkhamsa amateeka gana 5 gye tutunuulira twagamba waliwo talaaka lwebeera ng'eriki ayuha nnaasi istaikidu mai twagamba nti talaaka esobola okubeera etya wajibu tugamba ekyokubiri esobola okubeera nadibun netugamba ekyokusatu etera kubeera ki esobola okubeera makruh tugamba esobola okubeera eyokuna mubahun ekyokutaano tekola okubeera haram hadhihi ma yusamma khamsa takrifa ebitaano ebitambulirwamu ennamula zaffe fe obusiraamu netugiwa talaaka ebigambo ebyo 5 wajibu teeka sunna oyagadde omuta oba nadib mubaahu omutadde oba tomutadde tolina musango tolina mpeera waliwo weebeerera nga haramu nebeera nti eri makuruhu ng'etamwa ebyo byonna twabitunuulira nga tuyingidde omulyango gwa talaaq ne tutunuulira talaaka neebaamu ebika waliwo gye bayita rajiiyu endala bagiyitaani bainuna alkubra bainuna erimu 2 okumuzza mirundi 2 omuzza bainuna alkubra tadda yeyokusatu mirundi 2 begiggwayo ogwokusatu tadda netunuulira nti waliwo haramu waliwo talaaka gye bayita sunniyu nendala bagiyita bidii tugamba sunniyu erabika ddi eno fresh back gye tuliko tugamba nti sunniyu erabika ddi sunniyu talaaka sunniyu ebeerawo ddi okuva lwe navawo nange lwe mbiyitamu kati tufaanaganira ddala bulungi okuva lwe nabisomesa wano siddangayo kutunulako sunniyu twagamba nti idha talaqa rajulu mraatahu singa muta fi tuhuri alladhi lam yujamiuha fihi nga teyegasse naye naata omukyala eyo talaaka bagiyita sunni tugamba eyitibwa bidii an yutallika arrajulu mraatahu fi hidiha ali mu nsonga zinaamuta au fi tuhuri alladhi jamaaha fihi obanga yegasse naye ekiro kyanamutala ebeera bidii netutunuulira netugamba tiwaliwo iddaad entuula ze batuula oba netugamba nti waliwo talaaka eyitibwa bainu sugura bainuna sugura talaaka eyo zira ahkamu biteeka buli omu okubimanya noba tewasoma nnyo kasita okkiriza nti ogenda kuwasa bino oteekwa kuba nabyo gana ahkamu zizo tekwa kuzimanya bwotambuza amakaago ala ddiini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wabaka byetusomesa
tugamba tuwaliwo idda gye bayita bainuna alkubra ne sugura. Tugamba nti talaaka eno eyitibwa bainuna alkubra ne bainuna alsugura zawukanamu. Sugura ebeera ddi? Twagamba nti bainuna sugura ebeera ddi? Anti bw'oba otudde mu darusu owandiikawo talaaka bainuna asugura n'okawandika wansi n'oteekawo amatiri agalimu ako akagambo. Kubura nako n'okawandikawo talaaqatu bainuna alkubra n'okawandika waggulu wansi n'oteekawo matiriyo gaako. Mwana wato ogenda okulivaizinga onyumirwa nnyo n'oba oli mubbi wa bibuuzo obikula katono oba oti nga walabye edda kuba obuntu babweraga bulungi nga ate omutwe tebulina buzibu. Tugamba nti bainuna alkubra ebeera ddi naawe? Sugura idda bweggwaako ate n'oyagala akomewo. Kati senga omukwata omukyala ono n'omuzza nga tannaba kumala myezi 3 tewali kintu kyonna. Eyo talaaka bagita rajii. Terina buzibu bwonna ozabuzza kwata kutunga otwalaka onona ku katale gyatundira amenvu gyatundira ennyaanya nonga gyatugindi biri ennyombo ziveemu zetwabaddemu gyatugende tulabe. Eyo terina kyeyetaaga. Naye bw'olindiriza mwezi gumu myezi 2 3 ate n'oyagala akomewo, hatha yusamma bainuna assugura. Amma alkubra taddira ddala. Oba mbyawudde bainuna sugura ne kubura. Efuuka sugura singa aweza emyezi 3 n'otoba nga tonnaba muzza n'oyagala omuzze nga giweddeko, olwo bozza mukyala ayitibwa bainuna ki assugura. Esembereddwa okufuuka kubura. Mukyala asobola okudda naawe osobola okumuzza. Oba tayagadde wa ddembe naawe oba toyagadde oli wa ddembe. Naye bw'omuzza omuwoowa bupya n'amahale mapya n'ebiddako byonna bipya. Bw'oba w'amataali tugakuba bupya. Temuntegedde? Temuntegedde wa bipya? Thumma ne tuvaayo ayuha al-ikhwa ne tutunuulira iddaat entuula z'abakyala. Waliwo iddaat entuula ze batuula n'ebika by'abakyala. Twagamba nti iddaat ziri mmeka? Ziri mmeka ayuha nnaasi? Olwo bwe ndibula omwaka omulamba. Twagamba esooka alwafaat, baafudde alina okutuula. Afudde bba tofumbirwa bufumbirwa la olina okutuula. Era ebbanga baalikuwa nnyinisi n'eggulu yalikuwa. Yagamba ati mutawafaat ayigamba eti walwalidaati la agamba bafuliiriddwako. Allah yali ayogera yagamba ayo yajogera atya? walladhina yatawaffawna minkum azwajuhunna wekitwe kiri yatalabbasuna bi anfusihinna arba'atu ashhuri wa 10. Batuule ebbanga lya myezi 4 wa 10 yongerako n'ennaku 10. Hadhihi hiya iddatul wafaat. Mukyala afiiriddwa bbaawe awakata kiri haramu okufumbirwa awo ne bamuwoowa nga tannaba kumalako eryo ebbanga obusiraamu lye bamuwa 4 ashhuri gattako n'ennaku 10. Ne tutunuulira eyokubiri yali alhamilu, ye mukyala ayina olubuto, bamutadde ayina olubuto. Mukyala ayina olubuto bakyankalanya agenze. Fa iddatuha, ebbanga lyamala nga takyali mukyalawo akyasobola okudda nga tannaba kuzaala. Fa idha wada'at imra'atu hamlaha, olwo abata edda eweddeko waddembe okufumbirwa. Amma eyokusatu
iddatul ais mukyala takyakusobola kgenda mu nsonga fa iddatuha 3 ashhuri atuula emyezi 3 owokuna alhaid kyala akyagenda mu nsonga fa iddatuha 3 quru فاختلف أهل العلم معنى القروء الله يلي تجيزاتي 3 قروء تجيزاتي وذهب بعض أبامني بقى معنى القروء يعني إيه الحيض وحيض في قروالة كلا تجيزاتي هندوال السبت أبا بقى تجيزاتي الطهر نقابة عايشة نبني يلا تجيزا كتكولا مونغري انتكولا ساتو أباما زي okumala kw'ebbanga mu ngeri faanagana. Ebyo nno twabitunuulira mu ssaawa bwe ziti ng'amasannyalaze kwegali mu kafo kano kennyini. Oluusi n'abantu be bamu n'abaaliwo ebigambo ebyo twabyogera n'okubinnyonnyola. Omuntu y'omu mu kiseera kye kimu yali atudde ku muzindalo gwe gumu ogwo, oluusi ne kamera eyinza okuba yeeyo. Olunaku olwo twayogera lwa kutaano amasala ago ne tufundikira nagwo ne tumaliriza byonna. Twali twagala kutunuulira kiyitibwa khulu'u. Olwaleero baabul jadid ba'da muraja'atin mimma darasna fi liqa'ati sabiqa. Tumaze okulivayizingamu katono ka flashback ye ebyo bye tubadde tujja tusoma mu bufunzo obw'ekitalo twatambula bwe tutyo. Olwaleero twagala kutunuulira kiyitibwa khulu'u. Wa ma'na al-khulu'u fi al-lugha, ekigambo ekiyitibwa khulu mu lulimi oluwalabu annaza'u, okweyambula. Okweyambula maana al-khulu naza', okweyambula oba okusikambula. Qala jalla wa ala wannaza'ati gharq, innaza' okusikayo, okweyambula. Kati واصطلاحا أو شرعي نزعت امرأة زوجها إذا كانت امرأة خلعت زوجها جال وبيان بالدباوي كما ينزع الرجل الثوب ng'omuntu bwe yejjamu olugoye n'omukyala yeyambula baawe n'amweyambulula. Lwaki? Anti Allah yagamba nti hunna libaasun lakum wa antum libaasu lahun. Abakyala abo olugoye lwammwe, osobola omwambala ng'olugoye, aye naawe n'omwambala ng'olugoye. Osobola okumweyambula n'omwejjamu. والخلع هي الطلاق أو هو الطلاق بالوضع. نتولي نجولنا مقولة الطلاق بوضع. كيف قام وضع كان الوضع تتجيزا الخلع إفانا ندل الطلاق يطلاق يوم شالا وكتباوي بتوالي قامي كما يطلق الرجل مرأته ng'omusajja bw'ata mukyala we, walmura'atu tanzi'u zawjaha, ye yeyambula mweyambule, walma'na sawa, kyekimu. Walakin naye enjawulo eriwo alkhulu biwad'i, ke kakulu. Ma'na wad'i yani wad'i kitegeeza ki? Okuzzaayo omala kuwaayo muwendo gwakuweebwa. Talaaka khulu neebeere kitali ku talaaka. Fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtaana wa ithma mubiina. Totwala bintu bya mukyala. Walakin almar'ata allati turidu an takhala'a zawjaha labudda an turadda maharahu, أن ترد مهره أي نوكزايو أمهري. هذا هو الشرط الأكبر من الخلع. إن شاء الله يقولوا كي يامبولا يامبولا مسجى أتبتي
شرط يوم كالا زي 3 شروط الخلع وقبيل أن يخلع 3 شروط. شرط الأول الخلع نفسها omukyalo kweyambula ye yennyini sharutu yesooka nga omukyala yeeyambudde baawe amukooye asobola okweyambulira musajja we. eyokubiri sharutu yokubiri ya khulu'u an turadda maharahu ayina okuzzaayo amahare hali ayina okugazzaayo mu mbeera eyo. balidhalik kyala bwazzaayo amahare aba yeeyambudde omusajja. وذهب بعض العلماء انت لابد ان تكون التراضي بينهما بين kusimagana tinkutadde nkweyambuludde tikale genda mpa amahare gange genda mukyala yeeyambulira nga ataddeyo amahare. wakam muddatuha atuula bbanga ki nga yawatadde alkhulu mukyala abantu katuzanyira mu bizanyire omusimba mpi n'adduka n'agenda n'omukyala naye adduka buddusi ng'agenda azaayo amahare g'omusajja. bw'ogazaayo amahare olina okutuula 3 ashhuri ila ba'd ahli al-ilm tuula emyezi egi 3 ngera bekyali badde mu talaaqa. وقال بعض أبامني باقام إذا كانت آيسة ما معنى العايسة التي انقطع منها الحيض تشا سولجينا من سونغا أكاد يأكل باقام يي باكتوكي لكم ياكيمك بني أنا معلوماتي تجيتها تصدقولي تجيتها شهادة الثانوية ودي إدادية جيتها كمان تونيا شاي على كوكا ونام جاني نوبا وانغو بكلا برونجي بينو بتجيلا برونجي. إذن إن توجام بس عيسى أطول شهران يوم ويزوج نانيو نيوم سج بانغالي نغالي ودك. ولكن وقال بعضهم أبلاني بقام سواء امرأة تحيض أو لا تحيض شهرا وبالوالا وبتروالا. ذهب المالكي أحمد بن حنبل الحنابلة بوبتوالا ميزي سبت. أما الشافعية موزقهم وكذلك كما قال الإمام الدارقطني في سنني دارقطني مكتبة السنة يا باتو قام دارقطني في كتابه سنن دارقطني يبغى تبغى قام شهري يام بساني عثمان بن عفان فتوى يا عثمان بن عفان شهرا وقد انتهت عدتها مشالونا تد بميتاني الخالعة يمشالي آيام بدي اسم الفاعل الخالعة يناتد قبتد مسجى ميتانا بميتاني المخلوع لا لغة سبل توف وميتا الخالع ميتا مو بميتا مخلوع هذه لغة ضعيفة جدا. أبيرا خالع أتد بميتا مخلوعة يمشال. لذلك الخالع أو خالعة سنة شيء سبق لا بعد ذلك خالعة أو مخلوعة يوم بيتوف بالنسبة اللغة. أما آتيرد وهو رجل نميت المخلوع لا أبلا خالع آتيرد. لذلك betubatu tunulira masala bega tubigatambula atubwa malaka emyezi 3 عند الحنابلة bawowe
wa inda Uthmana omwezi gumu gwokka twala omukyala afumbirwe, so si lwakuwa mahale mwazinyi lwamuwoola. Kitegerekese ate era osobola okumuzza nga bw'olinda ebbanga lino liggweeko myezi gino 3 anta khali'u bakweyambuludde osobola omuperereza n'omuzza la basa dhalik. Awo ntegereke bwe giggwako emyezi 3 ate ogenda mukuba embaga mpya, abaana batandika okuyimba, otambula nga kinawolovu nawolovu aba agenda kuyimbwako ku olwo. Kitegerekese sekumanyi kitambula. Lidhalik myezi emeka 3 bwe giggwako nga abaana bayimba kinawolovu. Kabula dhalik nga teginaba kuggwa kuzabuzza ng'eri na wano wogendera ku Uthmana kama jaa fi kitabi sunan abyani Dal Qutni, kitabu kye kitibwa Sunanu Dal Qutni, volumu nene nnyo ddala. Ekya Dal Qutni yannyonnyola Uthmana ye nga bw'atuga masala ge omukyala mwezi gumu gwokka bw'aba talwala mwezi gumu, bw'aba alwala olwala lumu lwokka, olwokubiri abeera mu bufumbo wa Sheikh Ali Imran. Kitegerekese kati naye alina enzira 2. Mukyala alina eddembe okutta emirundi 2 oba 3. Ogwokusatu tadda, bw'aba yakutta nakuyambula ogwokusatu la tarji'u illa ba'da ziwaji lirajuli al-akhar nikah sahih. Olwo omuzza mukyala wakomawo kukolola. Nabwe kityo twagala kutunuulira mu bufunze obusigaddeyo. Omukyala oyo wabanga ebintu ebitambudde awoowebwa ddi ebbanga liweddeko myezi 3 egiggwako wadde emboga nti sidda wuwo. Sabata dhalik an Sumayyatu Jamila zawjatun Thabit bin Qais bin Shamas خلع زوجها يمول ثابت بن قيس، حديث عند البخاري وإمام النسائي وغيرهما. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أعتب عليه. kinjagala okutegeeza ya Rasulallah, musajjawo siina kamogo ke muteekako, la a'tabu alayhi, siina kamogo ke muteekako fi diinihi, eddiini masha Allah, wa khuluqahu, n'empisa musajja empisa azina n'eddiini nnungi, walakinni akhaafu wa fi riwaaya akrahu al-kufra fi al-islaami, siyinza kuwangaala ng'ate ngenda kuwakanya obusiraamu kye buŋŋamba. Musajja ono sisobola kuba naye naturally, la yange bikomyawo, omukoyi ya Rasulallah. Faqala laha an-nabiyyu, kati bwobanga omukoye, aturaddiina ilayhi hadikatahu, amahali ge yakuwa tukimanyi ti yali nnimiro naye onogimuddiza. Qala naam. Qalat naam ya Rasulallah, wallahi bwekubanga kyekyetaagisibwa, وهذه هي أول ما خلقت زوجها إذا سكر الدلوك تباوي مبسلام تعالون نعم قام اقبل حديقتك وطلقها تطليقا كل زمان هل يقول ووايو ومتى إيش قام شنو وطلقها تطليقا كتجيز ومتى ورطول الباء بيدون الكبرى تدوه متاجين era esobola okubeera baiduna al-kubra senga eteekebwa mu mahakimun ng'atakutale si muwalimu negenda mu kooti, olebeera baiduna al-kubra senga bakuteera mu kooti
mchala mahali naga kuwera mu kooti eyo khulu bagiyita baynuna al-kubra eyo butadde okujja ko nga maze kufumbirwako naye bw'abanga imaamu yakutadde ebeera baynuna esugura sawa yonna akomawo senga mubanga mukkiriziganyiza ntegerekese asbaabu al-khulu ezimu ku nsonga ezireetera omukyala yeyambulula ebba nga tumaliriza ayuhanas ze zino wammanga suui au suu lmuamara au muashara suu almuashara omusajja nga yeeyisa bubi eri mukyala we amuvuma amulangira amunyooma amukkakkanya omusajja nga yakakkanya mukyala we mukyala alina eddembe okuwa mahari eri bbawe namweyambulula tamuwa byakulya talya lwayagala lwamuwa ekyokulya talina wamusuza okusula nayo tabu omusajja tafaayo ku byakusula kati omukyala bwalaba nga anyigiriziddwa kweyo embeera asobola okweyambula omusajja ensonga eyokubiri mukyala kwasinziira alkarahatun ng'amutamiddwa ayinza omumutamwa olutamwa lwawulira nti mubutuufu oyo musajja ne batuleka mu nsi waliwo aboogera bwe bati ne batuleka mu nsi aba ensi yonna ne bagizikiriza abaddu n'abazaana ne babajjamu ffe ne tusigala mu nsi nze mukazi nze musajja ki ekidda kuseeka amaseeka ki ekiba kiddako kyagamba omukyala wangi gaba maka omukazi aba awasizza omusajja kyekyo ayohanasi kyekyo mukazi kyaba ategeeza mu statement ti ne betusigala mu nsi nze ne Sheikh Abdul Majid nga nze mukyala ye musajja ntusigala mu nsaaba wallahi aba ategeeza ki tasobola kubeera naye kati kalahi eyo giwuli obutamu kigambo kinene musite muli muntu musigaddemu babiri mwekka oba ogenda kuddukirawo tuba nti aba aleese gundi esembayo obukambwe ekulaga nti tasobola kati kalahi eyo oba hatred eyo ku mutima eri bbaawe la muwekhulu ogenda kuba yayinza obutakuta ye tayinza labbiraba ebyo naga gwe siriwala nabibyo nga nkutaaki noosaba talaka da weesiriwaliza omu nga njikuwangaanya kyokka gwe owulira akuli wano buli owulira eddoboozi lye ng'oleeta akataaso yagala kusesema buli owulira eddoboozi lye n'omulabako muwekhulu ogenda eyo kalahiya etuuse kweyembeera mutagende ekyokubiri ekyokusatu khuluqahu eneeyisaaye ne appearance tyoyinza okugamba nadhariya endabika omusajja nga mubi ogumiikirizaako emyaka gyogumiikiriza omuzaddemu obwana bwobuzadde bulinga ffe n'omuto buli awo bwe buti Allah yakugerera n'obumuzaalamu musajja mubi buli olaba akaana olaba kitaata waako yennyini kati bannange era omugala aga nti ekibisima tekyezaala bwe bityo noga nti la hawla wallahi laba musajja namutama naye ate nsigala n'obwana bwagenda mpeweeraku naye ate akaana ndabira ddala mu musajja yennyini kalinga gambutusi naga nti kati nziremu muzaalemu omwana omulala ono oba Allah namwo nga tanaba muzaalamu naga nti la wallahi bwozaala omwana agenda kutunula ati yennyini alinga entamu alinga seppiki kati omwana naafaanana ki kati obubi obususse ku musajja okkirizibwa bakweyambulula ogende gwalunayo ki genda ebiramu tekulaga kyoli tekulaga kyoli genda eri imamu mugende seka ndabikanda nsobola okuwasa imamu akusalira amagezi ti soka olinde oba genda mu salooni asobola baimamu baba n'amagezi Allah ayina buli gwowulira nti mukulembeze Allah amussaako spiritual gundi teri ya bulijjo kabe mwana muto kasita abanga mukulembeze ayina engeri gyamuwa
entegeere teri ya bulijjo kasita bamukulembeze. Kyofuna nti Allah yatukubiriza nnyo okugondera abakulembeze. Balina endaba yaabwe endala nnyo. Ngeno mugende olaba kuti mwalimu mpulira nnyo omukazi gwe nalabye naye olaba nombe gwe yakala okulumba kati kiba kimaze okukutegeeza kyoli oli bubi. Kati nze mukenyini nze nkugamba kati ate waliyo omulala olaba yakulaze edda kyoli kati nombe nakati gwe wenyini gwe yakala okugenda nti kasirika mwako nga kati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alage woono kati abajja kuwa ekyokukola tisokooleke. Omukyala ajja kuwa khulu ya bwerere kubanga obusiraamu bumuta. Oyo sahaba gwe twogerako babiyitaani Sabit ibn Qais teri musango olya kyeyayogera statement muziwulire nti la a'tabu khuluqahu. Musajja soogera ku mpisa ze, siina kabogo konna kenteeka ku mpisa ze, anatayagala wa mpisa. Wala diinahu, ne ku ddiini sigiraki simwogera. Walakinna akrahu alkufra. Wallahi ntamu okuba nti ate obusiraamu ina kyebuŋŋamba nkole nga ndina omusajja ono ate sijja kikola kuba siina appetite ye. Kirabi kigambo ekyo, mpisa weeziri, eddiini weeri, era obusiraamu butukubiriza ebyo. Naye omukyala yagaa nti ya Rasulallah kaŋŋende. Omukyala yali mulungi Jamila, Sumayya Jamila, naye ng'omusajja afaanana bubi. Era ekyaweesa Thabit khulu bubi. Kana naga nti rajulu damim, ye muntu omubi. Naye bw'omulabako osooka n'ofuna olutiku. Damim, rajulu damim ya Rasulallah, sajja mubi. Ama tarani ya Rasulallah, ne gwe ndaba ndabika ntya ya Rasulallah. Laba Kaisi bw'afaanana. Ng'ate musajja yali alim nga yasomesa ne basahaba oyo gw'olaba. Yali omu ku bayizi abasomesa basahaba bannabbi. Yali musajja alim. Naye irimu ye n'empisa ze neki ekirala n'eddiini ye bamuzingazinga ne bamusuula mu kasero. Omukazi naga nti kamwekulu negendere. Idhan ng'ogenda kuwasa sooka olabe, tunuulya engeri y'amannyo, tunuulya amaaso, tunuulya ennyindo, endabiramu gye ziri ennungi gy'otunamu naye kutegeeza nti mashallah kati otera okulumba. Naye nawe olaba bweweefaanana toyagala kulumba. Kujjako nawe ofunyeyo nababi ne mukwatagana, kino kitambula bulungi mu ngeri faanagana bitu. Wa barakallahu fiikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nga tumaliriza tulabye al-khulu'u kyeki era eri kusaidiyaani. Khulu'u eri kusaidiyaani. Talaqa lirijali, abasajja bo bakozesa talaq, ate abakyala bakozesa khulu'u okweyambolola, naye bisharuti biwad'in, n'okuwaayo amahali agakuweebwa nga bakuleeta. Nabwekityo nga tumaliriza bw'oba wayina kyayagala okubuuza kyatutegedde abuuze, wataba tuwazine tusaale tugende. Barakallahu fiikum. Darusu yaffe ejja kuba nti ekomyawo, tulinde Allah lwanabakkiriza ati tukomewo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Naam. Omukyala ne baba nga bali bulungi bawe ekigwawo incidence yonna ezizo, omusajja n'afuna accident, omukyala n'atabbaawe n'amwayambulula. Mbuuza bwekiti bwe kiri. Omukyala n'alaba nga omusajja afunye accident n'amweyambulula. Lwaki amweyambulula? Nti takyasobola kuba naye, asobola kweyambula naye taba mukyala mulungi. Naye bw'aba alaba takyasobola, ate n'omusajja naye takyalina makulu, ali awo, ate ng'ono akyalimu endasi, asobola okugenda n'afuna omusajja omulala, naye aba alese munneewe bwabiri, ate naye tajja kugumiikiriza mbeera yo ntagisobola. Asobola okugenda bw'aba nga awonye, natamulekeramu eyo mbeera n'awona, n'asooka yeyambula.
asobola okugenda olw'embeera gy'aba atuuseeko omusajja nga takyasobola kuba na mukyala we. Alaikum salaam wa rahmatullah. Omwana omulwadde w'emmeeme ya waggulu naye bampadde eddagala ndikozese omwana awone, naye simanyi oba bwe ndikozesa mba nkoze shiriki oba nedda. Eddagala lyerino bampadde obulo bampadde obulo mbusibe omwana wange abeere nga alyabakako n'okulituulako buli lunaku okutuusa bwe bulimera. Kiramulwa kitya oba okusimba ekijanjaalo n'akinaabirako amaaso okutuusa bwe kimera? Ndaba nga mulimu mukhalafa, kwawukana ku njigiriza entuufu. Obulo babumuwadde abwebakeko abutuuleko kutuusa lwe bulimera. Sharutu lwe butamera kiba kitegeeza nti okuwona kwe kumera kwa bulo. Sharutu mukhalafa ani sharia, okumeza obulo obwo Allah yabuyinako obuyinza. Allaka sharutu mukhalafa, sharutu gyateekako bumere, kitegeeza nti okumera kw'obulo kwe kuwona kw'omwana oli. Amaanyi gali mu kumera, era aba alina kutunuulira nnyo obulo bumere nga mwalina essuubi nti singa bumera omwana awona. Era essuubi limuggwamu singa alaba nga buganye okugira ki, tulaba nti aba ayambudde obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shafi huwa Allah, ate Allah teyeetaaga kintu kumera. Eyo doozi si nnungi, ey'okunaabira ku kijanjaalo paka lwe kinaamera. Era likewise ndaba nga efaanagana n'eri. Ezo shurutu ze yateekako mukhalafa ani iraji shari'i, kyawukana n'enzijanjaba ensiraamu. Ebyo byawukanira ddala bikontana ddagala eryo tetulikozesa bwe ziba nga ezo bwe bukwakkulizo. Okuwona kw'omwana kumera kwa kijanjaalo, okuwona kw'omwana obulo buno nga bumeze, kati aba alinda kumera. Oyo aba teyeesigamidde ku kirala okuggyako kumera mu mbeera efaanagana bwetyo. Sharutu nebeera nkyamu egaanisa eddagala eryo omusiraamu oddikozesa olw'endowooza enkyamu gy'aba atadde eri ekimera n'atagiteekeri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tugenda tutambuliramu paka ku ddaala erisinga omusajja okuta omukyala mukulu olwo tetulinaamu siteepu ekyo. Kibuuzo kirungi, kibuuzo kirungi. Twalaba eri waliyo nushuuzu ndooza waategeezaawo, netubeerayo ne shiqaaqun summa talaaq. Ze zimu ddala ze tuteeke neeno ku khulu. Ddala tusooka mu buko ne twetwalaganya ne tweremwa, tutwala ensonga mu bakulu ne zirema, kyanaga nti la nenteeka kweyambula musajja. Taata ze zimu zeezo ddala. Era twagambye nti alkhulu talaaq, khulu ne talaaka tewali njawulo, naye sharutu gye twanjawulo twagireese wali wammanga. Wali wagijjukira? Wali wajjukira enjawulo? Kuzzaayo bino bye baakuwa byokka, wa talaaka takikola. Naye byonna bisigadde bitambula nga bye bitambula mu talaaka, wadde nga bitambulira te ku sayidi ya mukyala. Tegereka neza tusaale tugende. Barakallahu fiikum. Naam. Omukyala ku ssimu nga yagenda dda. Naam.
amahale waliwo sharuti y'okukakasa nti ogazizzaayo okubeerawo bashuhada ti amahale gano nga wadde bannange mulabe ngazizzaayo sikyali mukaagundi ekyo kibeerawo kati bwagasindika ku ssimu alina okujulira mu mbeera efaanagana bwetu olwo lwagasindisa enyini gatuuka netutandika okubala ebbanga lye newaba nga badde amaze emyaka 8 nga taliiwo naye lwagazza kwaba mukyala we tutandika okubala ebbanga lye ly'omyezi 3 oba omwezi ogumu. Naam Sheikh Sheikh Muhammad naam nga yazimbako ennyumba ye ate nga gwomuwa poloti njereere nazimbako ennyumba bwakugamba ogisasule falamaani idhalik nagamba poloti yo njikuwa naye ate ennyumba nkuguzanguze waliwo ekintu ekitasoboka waliwo ekintu ekijja nga kiri mustahil lazima nga kitambula n'ekyo kale nsobola ogizimbulako waba akiŋŋambye naye ngizimbulako ng'agisasudde bw'agisasula nga ngizimbulako waba tagisasudde nebeerako agisasula ennyumba yange nze ŋŋende atwale poloti ezo mutatalibaati ziteekwa okubeerako naamu kati ku poloti bazimbako era of course nazimbako kati waba nkuwa poloti yo nga teyaliiko nnyumba onsasula ennyumba yange eno aye tombuuza nti lwaki wagizimbako kuba poloti bagiteekaawo lazima olina kusasula ennyumba yange oba naŋŋamba nti gwensasula kapoloti kange osigaleko n'akayumbako anti kati gwokyamwagala n'akuta ye omukyala akugamba poloti yo yiino kitegerekese naye kuliko ennyumba yange ogisasula kitegerekese kati kiba kitegeeza nti bw'oba omuta oteeka kweseetinga ggwe osobola okumuwaamu iwad sente ezijjamu eyo poloti osigaze ennyumbayo ayinza okuba taziina ate era oli waddembe okugaleka ani ng'ayagala ani omukyala naam ng'ayagala munyigiriza awantu nga tugenda mu kooti yaffe y'obusiraamu ensonga tuzireeta wa imaamu ng'azongerayo ensonga z'abano baagala kwawukana n'ekizibu kiva kuki ku mahale gaali mato kati gakuze sajja asaba kino ate ono agenda omuwaamu sente amuwaze nkadde bwe bityo ebyo byonna biggweera eyo mu bakulu ne basalirawo omukyala ekyokukola n'omusajja mu ngeri faanagana bwetyo. Naam ate omukyala atuuse okuzaala naye ababiri ng'agamba akuzaalidde abaana nkuwako kitundu bonna sigakuwa gamba obusiraamu bwenkanya saakunzaala mu baana bano bonna tinamahale nekubanga gaddinde tekirisi waliwo abakitunuulira bwe batyo abantu bagamba nti omukyala bwe yali nga azaayo amahale ebyo tebabitunuulira byonna asuli y'omukyala eyazzaayo amahale kuba nabbi yali asobola obbiraga byonna naye talina kyeyayogera yasaba busabi mahale
nga bwe gaali. Akati kiba kitegeeza bulungi bino emmere gy'olidde nabyo teyabitunuulira, tutunuulira ago mahali. Biri byonna mubadde buli omu ayamba munne. Olina byonfunyeemu nina byenkufunyeemu. Naawe abaana obaagala oli obayita baana bange. Era tewaligenze ku muti n'abakuzaalamu. Kati ebyo byonna tubitunuulira tulabe nti kati kale oba ogamba baana wabanzaalamu tewalizadde baana abo, olina gyobazaalira ku bwereere. Ate byonna tubitunuulira ne tulongoosa embeera ne tubasalirawo ekyokukola. Nze mba nkusaba mahale gange era nga bekiri wampa emitwalo 5 sigandi kati ate nkubisaamu galuddeyo kati emitwalo gyange 5 gyali badde gikoze miliyoni era ago gennyini nange genkusaba. Bano abaana ni'ima zaffe fruits zaffe ffenna naawe obaagala kale kati oba oyagala onzaalidde abaana mbasale kkiriza abaana mbasala onkwesente z'abaana mbasale esale toyinza kukkiriza baana bange abaana bange kuba babo naabo obaagala ni'ima Allah yagituwa yaffe ffenna. Kati siraani oga nti nange nabyekkoledde ebingi besijja kukusaba gwe mpa ziri sente zange. Ebyo byali bibala byaffe ffe twabirwanya tubifuna ffe babiri mu mbeera efaanagana bweti. Gwezaayo kiri bino ebisigadde tewali. Okujjako obuzibu jjawa ng'akugambye nnyongera mu mahale. Awo wajja obuzibu. Naye byokunsaba ate tobadde olya emmere yange ate biki la ffe tutunulya mahale begaali nga tukuwa mahale go nga weeyongerayo. Nza tusaale subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.